Mu kitundu kino kanjagala tukitandike n'ensonga ez'abantu 10 abeetaba mu mpaka eza Miss ne Mr.Bukedde abatuuka ku mutendera ogusembayo bongedde nno okusimibwa bano baweereddwayo kone ku Kavu. Ssaalongo Richard Kayiira maneja wa Bukedde TV asiimye nnyo abavujjirizi. Byonna bibadde ku Pacify Hotel ewa Kaliga. Libadde essanyu jerere nga abakontanye 10 abatuuka ku mutendera ogusembayo mu mpaka za Miss ne Mr.Bukedde bongera okusiimibwa ku kabaga akabadde ku Pacify Hotel ewa Kaliga. Batandise na kusiima abakwata ekifo ekyokusatu okubadde Wiseman nga Gerard Bate wa Njovu Estate Developers era bannannyini ssomero lya Njovu Junior School amuwadde emitwalo 5. Omulala gwawadde Asiria Nakiro wanga naye afunye emitwalo 5 ne sikaale ey'omwana asoma okutuuka mu kibiina ekyomusanvu. Nga y'Enjovu agabidde omwana omu osasula mitwalo zokka naye ate oli yetasasula kantu konna. Abalala abatawangula bawadde emitwalo 25 buli omu. Bateera awadde sikaala Esa Nalumu eyawanduka mu mpaka zino nga ne Vivian Nambazira yawangula ekya Miss Bukedde amuwadde sikaala. Omwana oyo yamwondekera wa wiiki 3 naye kati essaawa zino wa myaka 9. Mukuzizza mu bugobi obungi ngezezza engoye ku kyalo. Asabye abawangudde ettaka okulikozesa okwekulaakulanya. Obwongo bwawe bwonna bwonna kyemmanyi kibaweereza kutunda ttaka eryo ayongere ekitali kibi naye nze nsuubira baali badde bamala okusetulinga ne bakkakkana n'afuna okubuulirwa okutuufu then n'okusaba Mukama n'amuwa amagezi agakola ekituufu. Ssaalongo Kasawuli amanyiddwa ennyo nga Samona asiimye Bukedde olw'okuteeka empaka zino okutumbula ebitone by'abantu nga buli mukontanyi amuwadde emitwalo 10. Nanyumirwa nnyo buli saalo zaatuukanga eza pulogulaamu eyo nga siva ku TV so era nsaba Bukedde bongere okuyiiyaayo obuntu obulalalala bwe butyo. Naye abalaze ku kitone kyalina ye owa VX Brilliant Shea Butter naye awadde abantu 10 buli omu emitwalo 10 nga ani 2 yakwasiza Ssaalongo Kayiira ensimbi zino. Elsa Tawa eyavuganyiza nga ali ne nnyina Harriet Sanyu nabo basanyuse. Simanyi ngeri gye nnyinza kwebazaamu okulaga essanyu lyange naye nga lingi nnyo maama. Ssaalongo Richard Kayiira nga maneja wa Bukedde TV asiimye abavujjirizi abatambudde ne Bukedde okuva empaka zino lwe zaatandika. Twagala kubayozaayoza nnyo ate era n'okubasaba okusigala nga muyimiridde akaseera ako kabaamu obuyuuguumo. David Tamale yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.